wala sadiqin hamim tetwinaawo wa mukwano wano wannamaddala so nga mwatulimbanga nti bye tusinza gye mikwano egyannamaddala egitutusembeza eri Allah ne gibeera nga gituteerayo akabega. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا كرة naye ddala singa mbutuufu tufuna akakisa akadda ku nsi fanakuna min almu'minin naffe ne tubeera mubakkiriza nga abalala bwe bakkiriza nga abasiraamu abaategeera eddiini eno. inna fi dhalika la aya wama kana aktharuhum mu'minin. inna fi dhalika la aya mazima ne mu ebyo bye tuzze tukubuulira ebya Ibrahim mulimu ebyokuyiga wama kana aktharuhum mu'minin naye n'abasinga obungi bambi tebaabanga bakukkiriza era bwe bibasomera babiyita byakunaanya. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم naye mukimanyi nti omulezi wo Allah ye w'amaanyi atawangulwa singa essaawa enaabeetuuse yajja okuwangula wadde ng'ate wakisa kingi nnyo ekisa kyajja okubeera ng'akissa kwabo bokka abaalinga bamuwulira. كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين جكرات abantu ba Nuh bwe balimbisa abatume betwatuma gye bali. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم نوح جكرا كسيرا nga muganda waabwe Nuh abagamba ebigambo ebiveri Allah ala tattakuuna abange baalote mutye Allah subhanahu wa ta'ala nga ntumye okubeera nti mbatiisa olunaku olunajjo enkya temutye Allah. inni lakum rasulun amin mazima ddala nze Nuhu gye mulindi omubaka atumiddwa ate omwesigwa siyinza kubeera nga nkumpanya kye bantumye ne si kibatuusaako byonna nja kubibagamba olw'obwesigwa Allah bwantaddemu. fattaqullaha mbasaba muti Allah wa ati'uni nange mubeere nga mumpulira muŋŋondere. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر sina kyengenda kubasaba ku mulimu guno gwe ngenda okukola mpeera yonna nti munsasule in ajriya illa ala rabbil alamin empeera yange teriyo gye ngisubira okujjako ewa Allah oyo omulezi w'ebitonde. fattaqullaha wa ati'un. fattaqullaha muti Allah wa ati'uni muŋŋondere. qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. qaalu baagamba anu'minu laka tuyinza okukkiriza ggwe wattaba'aka al-ardhalun ne nga bwe tukutunuulira ennyo abakugoberedde abakuliko olusegere be bantu abanyoomuufu mu sosayate yaffe abantu abanaku abaavu abanyoomuufu abakopi be bali naawe ffe tuyinza abantu abalinawo ke beekoledde abalinawo ebitiibwa mu ggwanga okugobereranga ggwe ayina abo abankuseera. qaala wama ilmi bima kaanu ya'maluun. qaala n'agamba wama ilmi bima kaanu ya'maluun nze siina kye mmanyi n'akamu n'akeddagala ku basajja abo bye baakolanga nga tebannaba kubeera nti bakkiriza oba baalinga bakola ebirimu nga mibi bwe bakkiriza Allah yabasonyiwa oba baali bakola mirungi Allah yabongera bulungi ku bulungi bye baalinga bakola nga sibannaba kubeera nga bayingira mu busiraamu bwendeese ebyo siina kye mbimanyiiko kinene naye nze ntegeera kino kye bali olwaleero gyenvudde waabwe tankwatako wabula kino kye balimu olwaleero kyentegeera bwe babanga baali bantu bakyamu nga mulaba baali bakyamu ekyo Allah yasinga okimanya ate tukimanyi nti omuntu bwakkiriza obukkiriza bwe busangulawo bye yali akola emabega. in hisaabuhum illa ala rabbi law tash'urun. in hisaabuhum illa ala rabbi tekuli kubalibwa kwabwe okujjako okubalibwa kwabwe kuli eri Allah subhanahu wa ta'ala law tash'urun singa ekyo mukimanyi ekyo mukirekere eri Allah subhanahu wa ta'ala bye baakolanga bwe bibanga byali bibi ebyo mubirekere Allah naye olwaleero tutunuulira embeera eriwo babeera nga bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala agamba wama ana bitaridil mu'minin. wama ana bitaridil mu'minin nti Nuhu yabagamba sijja kubeera nga ngobaganya abo abasazeewo okukkiriza nti munviira olw'okuba muli banaku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ebyabwe nze nyina kubeera nga nzikiriza kye bandaze nti bakkiriza era sijja kubagobaganya olw'okubeera nti bantu banaku sibagagga nga mmwe.
in ana sirinze illo kujjako nadhirun nze ndi mutiisa butiisa situnuulira bbeeyi yena kitiibwa kya muntu nabugagga bwe nadhirun mubini ndi mutiisa ow'olwatu ntiisa abantu bonna nga sisosodde. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قالوا ne bamugamba abaali abakungu mu gavumenti era abaali balinawo ebyobugagga lain lam tantahi singa onooba teweekomyeko n'olekeraawo ya Nuuhu gwe Nuuhu ebyo by'osomesa latakuunanna ojja kwesanga ng'oli min almarjumiina mu bantu betukubya amayinja emisana kaati ng'ensi yonna eraba weekomeko naye bw'onoolemerako ojja kugwa ku kizibu ky'okuttibwa amayinja. qala rabbi inna qawmi kadhabuuni. Qala n'agamba rabbi katonda wange inna qawmi kadhabuun mazima abantu bange basazeewo okunnimbisa tebategedde kyendi era ebyo byontumye nabyo babisudde mu guluka. faftah bayni wa baynahum fatha wanajjini wa man ma'iya min almu'minin. faftah bayni wa baynahum ay Allah njagala oteeke wakati wange ni wakati waabwe obeere ng'olamula fathan olulamula ay Allah lamula wakati wange ni wakati waabwe wanajjini man ma'iya omponye n'abo bendi nabo min almu'minin abakkiriza. Allah tukusaba olamuli wakati waffe ne wakati w'abantu abaganye okukkiriza ate ffe abakkiriza nze kennyini n'abakkiriza abange obeere ng'otuwonya singa onooba ng'olamudde okubeera ng'ozikiriza abatali bakkiriza. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. فأنجيناه twamuwonya Nuuhu waman ma'ahu fil fulki n'abo be yali nabo mu lyato almashhun eryali lijjudde bukule kubanga Allah yamugamba ateekemu buli kiri n'ekisajja n'ekikazi kimu peya mu lyato n'apakira eryato ne lijjula ne libeera bukule. Allah n'amuwonya n'abakkiriza mu lyato. ثم oluvannyuma aghraqna twazikiriza n'amazzi ba'du oluvannyuma lw'eryato ba'du albaqin oluvannyuma lw'okuwonya abakkiriza abo abaasigalawo baazikirizibwa abajeemu n'amataba Allah n'abasaanyawo bonna oluvannyuma lw'okupakira mu lyato Nuuhu buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yamulagira. inna fi dhalika laaya wama kana aktharuhum mu'minin. inna fi dhalika la aya nemwe bye twogedde mulimu essomo kkulu nti Allah subhanahu wa ta'ala ataasa abakkiriza abatali bakkiriza ne balugenda wama kana aktharuhum mu'minin era twasanga nga abasinga ng'obungi era tebaali nga bakkiriza. yakoowola emyaka 95 naye yalina abantu 80 n'abagwamu bokka. yakoowola abantu be Nuuhu alayhi salaamu ebbanga ddene naye abantu yafunamu batono. wa inna rabbaka Allah subhanahu wa ta'ala agamba mazima omulezi wa Allah lahuwa al-azizu yewamaanyi atawangulwa era teyawangulwanga ku nsonga gye yabanga akutteko rahimu ate mu kiseera eky'okuzikiriza asaasirako abo abamugondera. kadhabat aadun tunuulira abaadi bwe baalimbisa almursalina abatume baffe nga Allah yabatumira omubaka waabwe muganda waabwe yennyini yali Huudu. Allah agamba idh qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. idh qala lahum akhuhum Hudun jukira muganda waabwe Huudu bwe twabajjamu ne tumufuula nabbi nga wamubaayogera lulimi lwabwe yakula bamulaba ala tattakuuna abange temuli bedde okubeera nti mutya Allah. inni lakum rasulun amin. inni mazima nze lakum gye muli rasulu ndi mubaka amin eyeesigiddwa era ndi mwesigwa siina kyenja kuba kwekanga baŋŋambye nkibatuuseeko byonna nja bibabuulira kaati. fattaku llaha wa ati'uun mutye Allah era mubenga muŋŋondera. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر sigenda kubasaba ku mulimu gwenkola mpeera yonna in ajriya illa ala rabbil alamin teri empeera yange nti njisubira mu bantu okujjako eri Allah oyo omulezi w'ebitonde yantumye. atabnuuna bikulli riihin ayatan ta'bathun. omubaka waabwe yabagamba atabunuuna musazeewo okuzimba bikulli riihin ku buli katunnumba kanseeno ayatan nga muzimbako ekijjukizo
ta'bathun nga muzanya buzanyi kimutagenda kubeera nga kiina amakulu gye muli mwazimbanga ku buli katunumba ku buli kasozi ne muzimbako agazimba aganene nga kijjukizo ng'ate temugenda kugasulamu wabula okugamba nti eyo enju yali yagundi ne mubeera nga muzanya buzanyi ensi eno nga mugivuganyako buvuganya mu bintu ebitalina makulu nti mugenda kubiganyulwa. watattakhidhuuna masani'an ne muzimba embiri ne muzimba agazimba agalungi agayooyoote agamaanyi la'allakum takhludun gy'oli nti ku nsi mugenda kubeerako obutavaako. wa idha batashtum bwe mwabanga nga mwina bwe mubeedde mukutteko nga mumuvumba katidde obulungi bwe muti batashtum mwamukwata nga jabbarin mu ngeri ey'amaanyi eyabamusibira mu bbwanga mweyisiza ddala mu ngeri ey'abantu abatalina buvunaanyizibwa nga mukozesa amaanyi agasukkiridde kwoyo gwe mwabanga mugudde mu nvuba. fattaqullaha wa ati'un muti Allah ate mubeerenga muŋŋondera. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون متيو الله يبوا يبينجي بيو يبوا buli kimu mu byengera bima ta'malun mwemwebi bemukolanga yabibawa amaanyi ago ge mukozesa yagabawa ebyobugagga bye mukozesa ebingi yabibawa mu mutya Allah we yabawa ebyo ebingi mwebyo bye mukola. أمدكم بأنعام وبنين amaddakum Allah yabawa mu bungi bi an'amin ebisolo mwina mafaamu amanene wabanina n'abawa abaana abalenzi be mweyagala nabo. Allah mu muti we yabawa ebisolo n'abawa n'ezzadde eri abaana abalenzi. wajannaati teyakomaawo n'abawa ensuku n'amalimiro wa uyunin n'abawa amazzi agakulukuta mu nnimiro ezo. Allah yasaana okubeera ng'atiibwa. أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وإني مزماز أخاف عليكم فنيو كتجملي عذاب يوم عظيم يتبندز چورو نكو يتجندو كبيرانغا چنين نيوكرو نكو ولابكانت يتجند كبرو أماني جملي يباتالي بكريزا. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. قالوا bagamba nga baddamu nabbi waabwe Huudu sawa'un alaina kyekimu gye tuli awa'adta otubuuliridde aw lam takun min alwa'idin oba toli mbabuulirize ffe sirina bye tuganyula mu byoyogera oba oyogera naye ffe bw'obuulirire watubuuliridde kyenkana kuba situlina kye tugenda kukyusamu mu mbeera zaffe. Tujja kgenda mu maaso nga tuzimba agayumba gaffe yadde temuli anaasulamu oba temuli muganyulo ate tujja kgenda mu maaso n'okunyiriza ebizimbe byaffe n'okukozesa amaanyi agasukkiridde ku oyo gwe tuba tukutteko. in haadha tekiri kino ky'otugamba nti eriyo ekibonerezo illa okujjako khulqul awwalina eyo mpisa y'abedda bwe batu bwe bajjanga bakangakanga abaakulembera bannaabwe nti eriyo ekibonerezo na buli katte kijjanga. wama nahnu bimu'azzabin yatukakasa bukakasa nti ne bwe kiribaayo ekijja ffe tuli mwabo abajja okubonerezebwa abalibonerezebwa baliba balala naye si ffe. fakadhabuuhu faahlaknaahum inna fi dhalika laaya wama kana aktharuhum mu'minin. fakadhabuuhu baamulimbisa faahlaknaahum ne tubazikiriza inna mazima fi dhalika laaya mwekyo kyetwogedde namwe mulimu ekyokuyiga mulimu essomo ddene wama kaana aktharuhum mu'minin era bwekityo bwe kyali abasinga obungi baasangibwa nga si bakkiriza abatono be baabanga abakkiriza. nawe nabbi Muhammadi tekikuwugula okubeera nti olina abakkiriza batono okuva edda nedda mu bannabbi abaakusooka abakkiriza nga baaba batono abasinga obungi majority baabanga bakyamu ate Allah n'abazikiriza nga tatidde bungi bwabwe. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك mazima katonda لهو العزيز يوامanya atawangulwa era teyawangulwanga arrahimu era yasaasiranga mu kiseera ekyo ekyokuzikirira ng'asaasirako abo basayidi emu abaalinga abaki abakkiriza. كذبت ثمود المرسلين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba kadhabati baalimbisa samudu abasamudu almursalina abatume baffe. إذ قال لهم أخوهم
صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم جكر ويبقام مغاندا وابي ينيني قتوجا مبو صالح يايت وصالح نينا بقام بچمو لا تتقون تموتي الله إني لكم رسول أمين inni mazmanze lakum jemri rasulun ndi mutume amin wo mwesigwa Allah ntaddemu obwesigera nange nyino kumu obwesigwa obwo okubeera ngamba tuusa ko obutaba kweka kintu kyonna kyaŋŋambye fattaqullaha wa ati'un muti Allah nange muŋŋondere وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر سينا چنگenda kubasabako mulimu gwenkola mpeera nti mmwe mugenda okunsasula أتتركون فيما هاهنا آمنين atuturakuna fima hahuna musuubidde okubeera nga mugenda kulekebwa wano ku nsi n'ebintu byonna bye mulimu aminin nga muli mirimbe ng'ate si muli bakkiriza fi jannatin wa uyuni mubeere nga mukyakalira mu nsuku mubeere nga mukyakalira mu nzizi zino ezirabika nti amazzi gavuluja mu nnimiro zammwe wa zuru'in muli mubisigwa mu bimera wa naklin muli mu ntende ezeddeeyi tal'uha ng'enkota zaazo hadimu zikutaamiridde olw'okubeera nti zifumbekeddemu kafunkunaayi n'obungi bw'ebibala وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا muwumugudde ne muwumuggola mu buli lusozi nga mugenda mu lw'omuggolamu amayumba farihin ng'amayumba ago mugenda mugawuggola nga mukozesa engeri y'amalala nga mukozesa engeri y'okubeera nti mukozesa obukugu obulimu n'amalala nga mukola amayumba mu nsozi nga mugenda mugatemamu ebiwukuwuku mu ngeri y'okubeera nga mweyisa mu ngeri y'okubeera nga mulina amalala mu ngeri y'okubeera nga mucakala mu ngeri y'okulaga obukugu bwe mulina mu kuwomoggola ebituli mu nsozi fattaqullaha muti Allah wa ati'un nange muŋŋondere wala tuti'u temugezaako okugondera amra almusrifina ekiragiro ky'oyo sitaani alabika nti mwonoonyi yayonoona n'okusukka wayandikomye n'asukka alladhina temugoberera abantu abo yufsiduna fil ardi aboonoonyi mu nsi muno wala yuslihuna ate nga tebalina kalungi ke basuubira kubeera nti bajja kakolamu nga kakulongoosa nsi eno Allah subhanahu wa ta'ala bannabbi be baalajaniranga abantu baabwe naye ng'abantu beesuliddeyo gwa naggamba qaalu baddangamu abantu ba salihi innama mazima anta min almusahharin gwoli mu bantu abaalogwa ma anta illa basharun mithluna fa'ti biayatin in kunta min as-sadiqin ma anta toligwe illa basharu kujja kutukulaba ng'oli muntu mithluna atufaanana fa'ati bi aya kale tuleetereyo ekyamagero singa okakasa nti ova eri Allah in kunta min as-sadiqin bw'obeera ng'okakasa ng'oli mu boogera amazima nti Allah yakutumye qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum qala n'abagamba nti ekyamagero kye mbaleetedde hadhihi naqatun laha shiribun wa lakum shiribun mbaleetedde engamiya yiino mugirabye nga Allah yagibaleetedde ekyamagero kyampadde naye ng'ekizibu ekigiriko ku luzzi mujjanga kubeera ng'erina oluwalo lwayo lwenywa bwenywa olunaku olwo ate mmwe temunywa ate nammwe nga mulina oluwalo lwammwe olunaku lwe mujja okunywa ate nayo tejja kunywa yawmin ma'lum buli omu alina olunaku lw'olutongole olumanyiddwa olunaku lwa nsolo olunaku lwammwe kyekizibu kye mugenda okwolekera wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adhabu yawmin 'azim wala tamassuha bisu'in temugituusaako akabi kubanga ejja kuba nsolo ya mirembe tejja kulya bintu byammwe ebya haramu wabula ejja kulya omuddo ogwa halaali nga n'amazzi enywanga bwe tukkaanyiza temugituusaako obulabe fayakhudhakum adhabun kijja kubatuukako ekibonerezo yawmin 'azim ku lunaku olujja okuba olunene faaqaruuha essaawa yatuuka ne bagifumita ne bagitta fa asbahu nadimin ne bakeesa enkya nga bejjusa
فأخذهم العذاب إرابي تالي تبوني رزو تابتوككو إن في ذلك لآية إراني مويتو مريم السمدني وما كان أكثرهم مؤمنين إرابي أونزي كانغا بسينغو بونجي سيبا كريزا النبي محمد كريزا أنت أبسينغو بونجي تبجاك وابا كريزا غابا نابا كسوكا وطرورون كان لننام بنيني فبانغا ينقل يا الله وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك مزمك تندو كبرين سونغا يونا لهو العزيز توانغلوا الرحيم atibu kubeeranga saawe y'obusungu ezze asaasirako abo abamuwulira abatamuwulira n'abazikiriza. كذبت balimbisa قوم لوط abantu ba لوط المرسلين abatume baffe. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط جكر مغاندا وابي لوط gitwalonda mubonga nabbi waabwe najja bagamba ألا تتقون abangite muti الله إني لكم رسول أمين إني مزمانز لكم جملي رسول ndi mutume amin omwesigwa Allah ntaddemu obwesigera nja kubatuusaako byonna byantumye. فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله متي الله وأطيعوني مungondere. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر مريم gwange gwengendo kola sigenda kubasaba mpeera kuva gye muli in ajriya illa ala rabbil alamin empeera yange tirije njisubira okujjako eri Allah omulezi w'ebitonde. أتأتون الذكران من العالمين أتأتون الذكران من العالمين مسزي وابسجو كوزي سبسجا بنمي مبتون بيونانغا توالي كاري كيكوزي. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وتذرون ما خلق لكم ربكم نملك كتوندا بيابتوندera من أزواجكم مبكذبا مwe بل أنتم قوم عادون وابula mwe bwembatunulira muli abantu abasusse ekikomo we mwandikomye naye muwonoonye ne musuka bususi. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قالوا bamugamba la illam tantahi ya lutu singo noba teweekomyeko kwebyo byotukanga nabyo kweluwo latakunanna minal mukhrajin ojja kubeera mu bantu abajja okugobwa mu nsi muno ogenda owaŋŋanguke twetuleetako kanderebu bwotyo. قال إني لعملكم من القالين. Qala n'agamba inni mazmanze li'amalikum okusinzira ku mulimu gwammwe ogw'okukozesa abasajja bannammwe min alqaalin ndi mubakooye era nkooyedde ddala. رب نجني وأهلي مما يعملون. Rabbi katonda wange najjini nkusaba omponye wa ahli n'abantu bange mimma ya'maluun tuleka okuvunaanibwa ebyo bannaffe bye bakola ffe nga situbikola ebikyamu bwe bityo. فنجيناه وأهله أجمعين. fanajjaynaahu twamuwonya wa ahlahu n'abantu be ajmaini bonna إلا عجوزا في الغابرين. illa okujjako ajuzan fil ghabirin mukazi we yali namukadde yali mu bantu abaazikirira kubanga yali omukyalo oyo ng'alina omusango munene nnyo eyazigiranga abasajja aboonoonyi nti ewamuzeeyi wazzeeyo agavubuka agalungi n'abeera nga abeera azannyawo wakati w'aboonoonefu wakati w'abagenyi abaali nga abalungi abakyadde mu maka gabba n'abeera nga Allah amuwandiseeko okuzikirira. ثم دمرنا الآخرين. ثم oluvannyuma dammarna al-akhirin abaasigalawo twababetentera ne bafa bubi nnyo. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وamtarna alayhim twatonyesa ku bantu abo mataran enkuba yali embinga y'amayinja oluvannyuma lw'okubeera nti ensi yaabwe yavuunikwa Allah yaleeta amayinja ne gabeera nga buli jjinja kuliko erinnya ly'oyo gwe ligenda okubeera nga likuba awamu n'okubeera nti ensi yali evuunikiddwa naye ekibonerezo kyamutuukangako eyo wansi gyali. fasaa mataru almundharin yali mbi nkuba mbi nnyo ey'abaatiisibwa ne bagaana okweddako. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. inna fi dhalika la aya mwebe twogedde mulimu essomo ddene wama kaana aktharuhum mu'miniina twasanganga abasinga obungi tebaali nga bakkiriza era olina okukiyiga nti bw'obeeranga awali abantu abakkiriza babeera batono ate teweeyinulanga n'obungi bw'abatakkiriza kubanga Allah bw'aba abazikiriza tatunuulira bungi bwabwe. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
الرحيم wa inna rabbaka lahuwa al-azizu allahu tawangulu era teyawangulwanga ku nsonga gye yabanga akutteko arrahimu ate ku busungu bw'asaasirako abo bokka abamukola ki abamuwulira abatamuwulira ne bazikirira. كذب أصحاب الأيكة المرسلين kadhaba baalimbisa ashabul aikati almursalina abantu bannannyini kabira baalimbisa ababaka baabwe al aika kaali kabira nga abantu bakasinza balowooza nti kalimu emisambwa ng'eno ewaffe abantu bwe bayinza okusinza olusozi oba akabira oba akasaka. abantu abo baali ku mulembe gwa nabbi Shuaibu yatumibwa eri Madiyana. Allah subhanahu nga wategeeza wa ta'ala mu surati Hudu n'agamba wa ila Madiyana akhahum Shuaiba bamutuma mu bibuga bye Madiyana byali bibuga Shuaibu bamutumayo abeere ng'asomesa abantu obusuubuzi nabwekityo era ku mulembe gwe waaliyo abantu abaali mu byalo eyo nga balina akabira kaabwe ke basinza nabo ne batumamu agende atiise abo mu kibuga Madiyan ate agende mu kaalo akaali ku mulembe gwe akaali kaba abaali basinza akabira ako. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إذ قال لهم شعيب جكر النبي شعيب ng'agamba abantu bakabira kali ala tattaqun temuti Allah era munasigala musinza lubaale wammwe nga musinza n'emisambwa gyammwe gye mukakase giri mu kabira ako. إني لكم رسول أمين inni mazima nze lakum gye muli rasulu ndi mutume aminu omwesigwa nja kubatuusaako buli kyonna kyaŋŋambye watali bakwatirwa kubeera nti nsonyi wabula buli kimu kye bantumye nja kukibagamba nga bwe bakintumye. fattaku llaha wa ati'un mutye Allah muŋŋondere. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين wama as'alukum alayhi sijja kubasaba mulimu min ajri musaala in ajri yasine kyensubira mumpeera kunsasula illa ala rabbil alamin kujjako empeera yange ngisubira eri Allah omulezi w'ebitonde. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين awful kaila mutuukirize emirengo gyammwe wala takunu min almukhsirin temubeera mu bantu ababeera nga bafiiriza bannaabwe ng'olina endebe egula oba olina ekipimo mwolengera gwe ng'ogula ate olina ekipimo mwolengera ng'otunda. temufiiriza bantu beera ne minzaani ey'obwenkanya mu kulenga. وزنوا بالقسطاس المستقيم wazinu mupimisenga bilqistasi almustaqimu amayinja amatuufu. wazinu bilqistasi almustaqimu mupimenga mweyambisa ziminzaani ez'entuufu muleke kubeera nga mufiiriza bannammwe. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين wala tabkhasu nnasa ashiya'ahum muleke kumpanya abantu bintu byabwe mubeere nga mugenda nga mubikendeezaako. wala ta'thaw fil ardi mufsidin muleke ne mu nsi muno okubeera nga musaasaanyaamu obwonoonefu nga mweyisa mu ngeri y'abantu aboonoonyi mugenda muteega abantu mu makubo nga mubatta nga mubanyaga n'emmaali yammwe. gwali mulembe muzibu nnyo kubanga omulembe okubeeramu okukumpanya ebipimo gubeeramu okwagala ennyo ssente n'obutemu okubeera nga guteega abantu mu makubo nga babanyaga. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين wattaku llazi khalakakum mutyo oyo yabatonda waljibillata alawwalin n'ebitonde ebyabasookawo nga ye yabitonda mu mutye kubanga ajja kubavunaana eyo enkola tajagala. قالوا إنما أنت من المسحرين qaalu baamuddamu ne bamugamba innama anta min almusahharin mazima gw'oli mu bantu abaloge ddala. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين wama anta tetukulaba nti gw'oli kintu ky'amaanyi illa okuggyako basharun oli muntu mithluna tufaanana. wa inna dhunnuka era bwe tuba tukulowooza bwe tukufumiitirizamu nga tukwogerako tukulabira ddala min alkadhibin nti oli mu batulimba. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين fa askit alayna kisafan min assamaa kale obwanga oli nabbi w'amazima tukube oba tusize tusuleko kisafan min assamaa etundutundu eribeera nga funfuguli w'amatuse waggulu neribeera nga lyatise ku ggulu oliragire eribeere nga litukuba bw'obeera nga ddala in kunta min assadiqin ng'oyogera mazima bw'obeera oli nabbi w'amazima nga ddala
toli mulimba nga bwe tukulowooza. Funa ekifumpugu osabe Katonda wo akimegule ku ggulu kibeere nga kikka wansi kitukube tuzikirire. قال ربي أعلم بما تعملون Qaala n'agamba Rabbi Katonda wange a'lam bima ta'maluun, yasinga okumanya ebyo bye mukola oba bisaanidde ekibonerezo ng'ekyo. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Fakadhabuuhu baamulimbisa fa akhadhahum, Allah n'abakwata n'abatuusaako adhaabun ekibonerezo yawmi ku lunaku dhullu olwalimu ekisiikirize ky'ekire kyajja ne kibeera nga bakirengedde ne balowooza nti bafunye enkuba, naye Allah subhanahu wa ta'ala ng'ateeseemu ekibonerezo ekizibu eky'amaanyi. Ekibeera ekyo bwe kyatuuka kubeera ng'ekitonya ne kibyoka kibwatuka ne kivaamu omuliro omuyitirivu ne gubasaanyaawo. Innahu kaana adhaaba yawmin azim, mazima ddala kyali kibonerezo ku lunaku olwo lwali lw'amaanyi ku sayidi yaabwe. Inna fi dhalika la aya, n'omwo mulimu essomo. Wama kaana aktharuhum mu'miniina, abasinga obungi tebaasobolanga kuba bakkiriza era baazikirizanga abatono ne bawona. Allah subhanahu wa ta'ala era kyava agamba inna fi dhalika la ayatan wama kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. wa inna rabbaka, mazima omulezi wo Allah lahuwal azizu, w'amaanyi tawangulira teyawangulwanga, arrahimu, asaasirako mu sseera ey'okubonereza abo bokka abamukola ki, abamuwulira. Abatamuwulira n'abeera nga abazikiriza. Naawe Muhammad ejjamu ebyokuyiga. Buli bannabbi betuze tusoma bajjanga eri abantu baabwe nga aboogera n'erinnya nti ye gundi yava mu bantu be, nga mwesigwa waffe tumuleese, ne tubeera nga tumutumye nga bwe twakutuma, naye abasinga obungi baakomekereza nga tebakkiriza, abatono be baaba nga bakkiriza. Kale nammwe naawe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teweeyibaala ne namba ennene nga banna abaakusooka, era n'atubuulira buli bantu kiki kye baakolanga ekyabaleetera okuzikirira, era bannabbi baabwe bajjanga ku miramwa ki, bajjanga babanyonnyola batya, era baazikiriranga ki, era ki ekyabamalangawo. Ebyo byonna Allah zaabitubuulira tujjemu ekyokuyiga. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu, mazima Qur'an eno Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tumaze okukubira ebifo bya bannabbi abaakusooka, latanzilu yassibwa kimanye rabbil alamin, oyo mulezi w'ebitonde. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ala qalbika, obubaka obwa buteeke ku mutima gwo, litakuna minal munzirin, obeere mu batiisa abantu abasigaddewo, babeere nga batya amateeka ga Allah. Bilisanin arabiyyin mubin. Bilisanin arabiyyin mubin, twagiteeka mu lulimi oluwarabu olulikiriya olunyonnyola obulungi nga buli muwarabu alutegeera. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Innahu lafi zuburil awwalin, mazima Qur'an eno gy'olaba si kitabo kipya, wabula ebisinga obungi ebirimu byawandiikibwa dda mu bitabo ebyaba abaakusookawo. Awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israil. Awalam yakun lahum aya, abaafa abantu abo tikiyinza kubabeerera kyamagero kinene nnyo an ya'lamahu ulama'u bani Israil, okubeera nti waliyo abagimanyi mu abo abaali abakenkofu mu babani Israil, kubanga mwalimu abasajja nga Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam oyo yali musajja mu basajja abaali bakkiririza mu ddiini ziri ezaayita mu bitabo ebikadde, naye nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yajja, omusajja oyo ye yamukkiriza n'agamba nti nze mmanyi Muhammad mubaka wa Allah n'okusinga nga bwe mmanyi nti ono mwana wange, kubanga omwana owange nnyina ayinza okumunsiba nenkakasa nti wange nga si wange, naye Muhammadi nkakasiza ddala okusinziira ku bwino gwe nninira gwe nzikiririzaamu nti mubaka wa Allah. Abdullah ibn Salam n'abeera nga omusajja yali musajja akkiriza, nga yakkiriza mu bitabo ebyasooka ate nakkiriza n'obusiraamu nga buzze. Allah kyagamba nti kiyinza kubamala okubeera nti kyamagero kikulu, okubeera nti mu bamanyi ba bani Israila mulimu abajulira nti Qur'an eno ddala ddala yava eri Allah era ne bagikkiriza. Walaw nazzalnahu ala ba'd al-a'jamin. Walaw nazzalnahu ala ba'd al-a'jamin, singa Qur'an eno twali tugissizza ku batali bawarabu nga bannamawanga, faqara'ahu alayhim, namawanga oyo nga gwe tugambye ajja agisomera abawarabu bano abakuraishi, ma kaanu bihi mu'miniina, abantu abo tebaali gikkiririzaako ddala n'akamu n'akeddagala, olw'okubeera nti agibaleetedde si wa lulimi lwabwe.
فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك بويتيو سلكناه بتواجينجزانو في قلوب المجرمين ممتما جابا batali bakkiriza abakafiri b'e Makka ne babeeranga nabo bagitutte nga tebagikiriza jolimbo agibasomedde essimu walabu munnaabwe لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمنون به abatakkiriza baasalawo obutagikiriza era tebajja kugikiririzaako ddala n'akamu n'akeddagala hatta yarawu al-azaba al-alimu okujjako nga bamaze okulaba ku kibonerezo eky'obulumi awo nno bajja kubeera nga bagikkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agambye فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون fasayatihim bagtatan kijja kubajjira ekibonerezo ekyo kibwatukira wahum la yashurun nga nabo tebakitegeera nti kijja kujja awo bwe kinaaba kizze bajja kutegeerera ddala nti mu butuufu tusaanye tukkirize Qur'ani naye obudde buyinza okuba nga buyise فيقولوا هل نحن منظرون fayaqulu bajja kwogera bagambe ng'ekibonerezo kimaze okuyingirawo hal nahnu mundarun abange ffe tuyinza okuweebwayo akadde ne tufuna akadde akakkiriza obubaka bwa nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama oba tekyali kadde ku ssaawa eyo bajja kubeera ng'ekibonerezo banakirabako bajja kusaba akadde babeere nga bakkiriza naye Allah subhanahu wa ta'ala nga takyabawaayo chansi yonna ya buwangaazi bw'amaanyi afabiadhabina yastajilun abanga abantu abo bapapa nga basaba ekibonerezo kyaffe kibajjire mu bwangu kubanga bwe babasomeranga nti eri ekibonerezo ekijja ne bagamba nti kale bwe kibeera nga Qur'ani eno ddala yava eri Allah kale mugambe Allah atutonyesereza amayinja gave mu bbanga gatukube tukakasize ddala nti yava naye Allah ababuuza nti ekibonerezo kyaffe kimupapira kijje mu bwangu kibasaanyewo naye yo si enkola ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala si nkola ye nti bw'osaba ekibonerezo ku ssaawa yakikuweerawo naye obudde bwaki bwe bulituuka ogenda kakasani ekyo kyewabuusabuusanga nti gaali mazima afara'ayita olaba otya in matta'naahum sinin singa tubawaddeyo kaccansi ne tubakyakaza ne tubawaku bulamu obulungi ne tubongerayo emyaka egy'okucakala ثم oluvannyuma jaahum bwe bamala okucakala emyaka nga giweddeko gye tuba tubawadde 678 bacakadde bakooye jaahum ma kaanu yuadun ne kibajjira ekyo kye baali nga balaganyisibwa nti kijja ne kibajjira oluvannyuma lw'okubeera ntubawadde obuwangaazi obumala okutiba oluvannyuma ffe ne tuyingizaawo ekibonerezo kyaffe olaba otya Allah agamba nti ma aghna anhum ma kanu yumata'un tebiina kiyinza kubagasa n'akamu n'akeddagala ebyo bye tubadde tubataddemu nga bali mu kulya obulamu nga bali mu kweyagala tebiina kye biyinza kubayamba era tebalina kye bayinza kubifunamu oluvannyuma lw'okubeera nti yadde nga babiwangaalidde mu ebbanga ddene naye oluvannyuma lw'okuleeta ekibonerezo tekiina kye kiyinza kubayamba era tebayinza kubeera nga bakifunamu makulu ekyokweyagala ebbanga eddene wama ahlakna min qaryatin illa laha mundirun tewali kibuga kye twali tuzikiriza mu nsi muno okujjako nga kimaze okufuna omutiisa ajjo kitiisa tetuyinza kuzikiriza okujjako nga tumaze okutuma omutiisa eri abantu abo be tuba tugenda okuzikiriza zikra tubasaako okubuulirira kwaffe naye wama kunna zalimin ffe twali balyaza amaanyi okuleeta omutiisa atiisa abantu ne bagaana okukkiriza sibwali bulyaza amaanyi okubeera ntubazikiriza wabula be beeryaza amaanyi nga bokka ne bagaana okukkiriza okubuulirira okwo kwabaleeterwanga wama tanazzalat bihi shayatin Qur'ani eno si kintu ekyassibwa ne Saitani nti ze zaakireeta eri nabbi ekyo kikafuwe ng'abantu abalala bayinza okukirowooza nti sitaani yemuleetera obubaka ekyo tekisoboka n'akamu n'akeddagala era kizira
wama yambagi lahum era tekigwanira sitaani okubeera nti ze zaleeta qur'ani eno tekiyinza kulowoozebwa mu magezi ga muntu ategeera wama yastati'uuna era tezisobola n'akamu n'akeddagala okubeera nti ebigambo ebifaanana nga bino nti sitaani ze zabireetanga eri nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam. إنهم عن السمع لمعزولون innahum kulwokubanga sitaani ezo ani sam'in kubikwatagana n'okuwuliriza amawulire agagenda mu ggulu la ma'zuluun baagobwayo era tebakkirizibwa kulinnyayo n'akamu n'akeddagala. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين fala tad'u ma'a allahi timugezangako okusinza nga mugatta katonda ilahan akhara bakatonda abalala tukigezangako gwe nabbi muhammadi era temukigezangako abagoberezi ba nabbi muhammadi. omuntu yenna okusinza katonda ng'omugattako ebirala ng'oyita mu kusamira n'ebifaanana ng'ebyo fatakuuna min almu'azzabin mujja kubeera mu bantu n'abanaabonerezebwa singa munaabeera nga mugasse katonda abakatonda abalala. وأنذر عشيرتك الأقربين wa anzir ashirataka al aqrabin tiisa b'ekika ky'abakuli ku lusegere babeere ng'omala okubatiisa ogende ng'otiisa bw'otyo era Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yalagira nabbi we atiise ng'asookera ku ba mu njuye naawe sheekhe waalitiisizza abantu abalala mu kitundu kyo naye ng'otandikira ku ba mu njuyo abakuli ku lusegere kubanga abakuvunaanyizibwako. buli muntu bw'anaagenda atiisa abali mu njuye abo abamukwatibwako ku lusegere tujja kwesanga nga ensi eno eteredde kubanga buli nju ejja kubeeramu omutiisa atiisa abantu abo. society ejja kutereera mu nju bwe munaavaamu mu buli nnyumba atiisa abantu abamuli ku lusegere. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين kakkanyanga ebiwawaatiro byo eri oyo abaakugoberedde mu bakkiriza bonna obeera muwulize mwetowaze mu maaso ge kubanga omukkiriza eri Allah abeera wa kitiibwa. kakkanyanga amawawaatiro go obeere omwetowaze eri oyo omukkiriza agoberedde. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك singa abantu banaakujeemera abagaanye okukkiriza faqul gamba inni bari'un mimma ta'malun nze neesambye bye mukola sijja kubeera nti ndivunaanibwako wadde ngera nammwe temujja kuvunaanibwa byange nze siri nammwe mwene enkola yammwe nange nnina eyange. وتوكل على العزيز الرحيم watawakkala aweesigamirenga ala al-azizi kuwamaanyi atawangulwa arrahimu oyo asaasira mu kiseera ky'okuzikiriza asaasira abo bokka abakkiriza abatali bakkiriza n'abazikiriza. alladhi yaraaka oyo akulaba oyo gwoba weesigamirako akulaba hiina taquumu mu kaseera awo ng'oyimiridde osaala ekiro. wataqallubaka fi saajidiina n'engeri gy'obeeramu ng'ogenda ojjulukuka ng'olimu abo ababeera nga bavuunama wansi. Allah abaakulaba ng'oyimiridde oli mu basaaza ab'ekiro oli mu bavuunama ng'ogenda ovaayo ddayo. innahu huwa samiicu alalim Allah subhanahu wa ta'ala ye muwulize awulira era omumanyi amanyi embeera zonna teyeetaaga kubulirwa. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هل أنبئكم abaffe mwagala mbabuulireyo ala man tanazzalu shayatin omuntu yakkirwako sitaani ne zimuleetera obubaka. amakulu nti ayagala akutegeeze nti Qur'ani eno teyakka eri nabbi Muhammadi ng'eyita ku shayitaani nti ze zimuleetera. Allah ayagala akutegeeze nti omuntu akkirako obubaka bwa sitaani mwagala mbamubuulire. تنزل على كل أفاك أثيم tanazzalu Qur'an obubaka obwa sayitwani bukka nga sitaani ebuleetera ala kulli affaakin ku buli muntu yenna omulimbi ennyo afiimin ng'ate mwonoonyi nnyo oyo ye afuna butereevu obubaka obumuleeterwa nga sitaani ye bumutuusaako. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون yulquuna sam'a sitaani ezedda zaagendanga okuwuliriza mu ggulu ne zibeerako ebigambo bye zireetera mikwano gy'abo abalogo kuno ku nsi n'abo abalimba ennyo. wa aktharuhum kaadhibuun ng'ate ezisinga obungi sitaani zaabanga nnimba
zikugamba nti tuva gindi ng'ate mu butuufu zirimba, zikugamba nti buno bubaka tubujja eri Allah akutegeeza nti gwe omuntu agoberera sitaani aksaruhum wa aksaruhum kadhibun. Saitwani ezisinga obungi zirimba nnyo, ziyinza okubuulira nti kino kiriba ekiti nga naye mu butuufu zikufera bufezi, zikulimba bulimbi. Kale abantu abakkirwako shayatin nga zibaleetedde obubaka, sitaani ezo tezika eri bannabbi wabula zika eri buli mulimba. Oyo omuntu omwonoonye ennyo sitaani buli mukkira nga zimuleetera obubaka, naye Allah akutegeeza nti edda zagendanga ne zibuliza obubaka obwabanga bugenda mu maaso mu ggulu, naye Allah n'azigobayo oluvannyuma lw'okutuma nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Naye awantu awo we zaaleeteranga obubaka nga tezinnagobwayo, kezaabanga zirobyeyo akalungi akamu zakalimbirangako ebirimbo nga 10. Kyagamba nti sitaani ezisinga obungi nnyo zirimba, era kyova olaba abantu ababeera ku balaguzi nga tebabavaako. Abalaguzi abakozesa zisaitwani zijja ne ziga nti mulirwanaawo yakuloga, ate bwe ziga nti omukazi wo yakutta, ate nti kitaawo yakutta. Sitaani nnimbi nnyo ebiseera ebisinga obungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nnimba. Omuntu akkirwako sitaani yoyo omulimba, yoyo omwonoonyi, ezo ezibeera nga zimuleetera amawulire ag'obulimba ago agataliiko omutwe n'amagulu. Washu'araa'u abantu abatontomi. Qur'ani eno si abatontomi kubanga abantu bagambanga nti Qur'ani eno birabika bitontome. Allah n'agamba Qur'ani si bitontome, nga bw'agambye nti Qur'ani teyassibwa sitaani nti yagireeta eri nnabbi. Kubanga sitaani tereeta bubaka eri bannabbi wabula ebutwala kwabo abantu abajeemu aboonoonyi. Nabwe kityo washu'araa'u abayimbi. Qur'ani si abayimbi kubanga abayimbi yattabi'uhumul ghaawuun, bagobererwa abo abantu abatali babuvunaanyizibwa, abantu abeeyisa nga bwe balaba ababuzi aboonoonyi, abo be bagobereza abagoberera abayimbi. Naddala abayimbi abatali babuvunaanyizibwa olaba nga abagoberezi baabwe ababawagira nabo balabika nti si babuvunaanyizibwa. Si babuvunaanyizibwa mu bigambo bye boogera, si babuvunaanyizibwa mu mpisa ze beeyisaamu, si babuvunaanyizibwa mu nnyambala yaabwe, si babuvunaanyizibwa mu ntuula yaabwe, si babuvunaanyizibwa mu nnyimirira yaabwe, si babuvunaanyizibwa mu ngeri zonna. Allah kyaga nti obusiraamu buno obwajja eri nabbi Muhammadi si nnyimba, obusiraamu buno bwajja eri nabbi Muhammadi si bitontome, kubanga abantu b'ebitontome bagobererwa abo abantu abakyamu muno mu nsi, abantu ab'ennyimba bagobererwa abo abantu aboononefu mu nsi. Sitaani eno, Qur'ani eno si kigambo nti nno byabatontomi, kubanga abaliko abagoberera nabbi si boononefu, si abagoberera bannabbi basahaba si bantu bakyamu. Kale n'olw'ensonga eyo si nnyimba era tegwa mu kiti kya nnyimba, kubanga abayimbi bagobererwa abo abantu abakyamu. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Alam tara yeggwe tolaba annahum mazima abatontomi abayimbi abo fi kulli wadin mu buli lusenyi yahimun bagenda basala baatiramu nga babulubuutira omwo. Olwaliro bwakuwaana enkyakuvuma, olwaliro bwayogera ekintu ekirungi enkyayogera kibi, olwaliro bwawaana obulungi bw'omukyalo enkyayogera bubi bwe. Mu buli lusenyi bagenda babulubuutiramu nga bagenda basala battiramu, bagenda boogera ku kiro na kiri mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Allah agamba ntya وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وأنهم era abayimbi abo yaquluuna ma la yaf'aluun, boogera bingi bye batasobola kukola. Muyimbi ajja n'ayogera nti akola kino ng'ali tasobola kukikola, ajja n'ayogera kyeyeeyisa bw'ati ng'ali tasobola kwogera kukola ki ku mbeera eyo nga si bwe yeeyisa. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلا الذين آمنوا كجك باتونتم يا بابا كرزا وعملوا الصالحات نبكل من ميرونجي وذكروا الله كثيرا نبابيران بوغرا نيوكو الله نبامجكرا وانتصروا من بعد ما ظلموا نبابيران بروانو كبيران بيتا سلفا نمرو كبيران بليا زامان زدوا وسيعلم الذين ظلموا بجكم من يابا بليا زامان أي منقلب ينقلبون بدو شجب جوكودا kubanga bujja kuba buddo si bulungi, bajja kubeera nga bakitegeera.
ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyo basahaba abaali bamanyi ebitontomo bulungi nga sahabi yayitibwanga Abdullah ibn Rawaha ne Hassan ibn Thabit. Abasajja abo baali bamanyi bulungi ebitontome naye nga abasajja bakkiriza nga ebitontome ebyo babikozesa okudda mu basajja abaali abakafiri nga bavuma nabbi kubanga bamuvumiranga mu bitontome ne babeera nga bamuvuma nga bamuvvoola. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba abasajja abaali abakkiriza abalungi abamanyi okusengeka ebitontome nga Abdullah ibn Rawaha ne Hassan ibn Thabit n'abagamba nammwe mubaddemu mubeere nga mubaddamu nga bwe babeera nga nabo batuvuma mubaddemu okusinziiranga nabo bwe babeera nga batuwolekeza ebissi nammwe mubeere nga mubaddamu. Allah n'agamba nti abatontomye abo abagezaako okwerwanako nga beerwanako buli az'amaanyi obwo buba babateereddwako abatali bakkiriza naye nga bo batontomi boogera ebigambo bya buvunaanyizibwa era batontomi nga boogera ebigambo ebyobukkiriza era nga bajjukira nnyo Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'ekibakozesa ebyo ebyokutontoma kubeera nga baddamu bali ababali az'amaanyiza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ababakkiriza abakozi b'emirimu emirungi nga boogera nnyo ku Allah nga bagezaako okwetaasa obuli az'amaanyi baba bateereddwako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abo bajjibwa mu bali abatontomi abatalina buvunaanyizibwa bagobererwa abantu abakyamu abantu abaseegu abo banjawulo ku bano. Allah agamba nti naye abali az'amaanyi bajja kutegeera ekifo gye banadda ku lunaku lw'enkomerero ekitajja kuba kirungi gye bali. Wasallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.